mukimanyi tino Pretty Nicole yabuze ebyaddala Pretty Nicole yabuze bino byonna bya confirmingiddwa omukyala amanyikiddwa nga Dr. Kulthum oluvannyuma lw'okwogera ne maama wa Pretty Nicole n'akakasa nti no Pretty Nicole wakataliiwo n'ekigambibwa okuba nti no yadduse waka n'omusajja omu ku ba TikTok abamanyi mu ggwanga Uganda we are yet to find out nenga gwe tolina omanya Pretty Nicole yabuze yani balipotinga ne ku police bagamba amulabako yenna ekirabo ogenda kukwasaako mikono ebiri ogenda kukwasaako ngalo gwe kyolina omanya omwana ono yakamala P7 nga vakist sayo no wenjogerere ewaabwe etaliye waka mama wali maziga alaja n'akaaba amunoonya agamba omwana wange omuwala yekka Pretty Nicole mwetaaga waka njaga kumulabako ng'omuntu mama tamulaba mikwano gya Pretty Nicole tegimanyi wajali nenga aloka information yakatambudde nti no Pretty Nicole ono yandibanga yadduke waka n'agenda n'omu ku ba TikToker we are yet to find out so gwe nali n'amayitire bamanyi Pretty Nicole gyali tasa maama tasa mikwano gye tasa abantu abamuli close basobola okulaba nga azimba eggwanga n'omwana ono okulabika fena kituyambiramu mama aleme kubeera na mubirowoozo mama aleme kubanga ebintu bimusukkako so olunga okusabira Pretty Nicole alabike so bagamba omwana oyo akyali muto abamulina mwekube mu mutima mumuze abamulina mwekube mu mutima mumuseseme mukomyewe wa maama obulamu busobola okugendera ddala maaso probably addera osome n'okusoma kubanga bana abasinya wanu esaayo n'abatandika okusoma ate nga tukimanyi bulungi nti omwaka ogwedde yasoma P7 anakuba musinya wanu omwaka guno bye